Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Mr. Sozi kyebaleko kansuubira oli bulungi wabula simanyi kino oba onookituuma kibooziboozi oba onoogituuma love story kyandibadde kigendera mu kibooziboozi naate nga nja kusabamu ku magezi kuba tebisesa byannaku naye saagadde nnyo okubireetera mu oba mu love story oba mu life story tinja kulandaga nnyo nedda kozi nina life story yange nina ne oba ngiyite love story yandibadde ng'empanvu erimu obulamu bwange ebyamaka we byatambula everything naye ebyo sijja bigendamu olw'ensonga bijja kuba biwanvu nnyo but wano wenjagala abantu bannyambeemu nyinza okuba nga nina ensobi gye nakola nga nandyetaaza okwebuuza ku bannange kuba kino ekintu n'abafamire yange tebakimanyi okuleka abantu abaliniya baayi nga 2 ku 3 be bakitegeerako naye nyinza okuba nze nga nze yavaako obuzibu oba ate ngera nina kyenina okubaako kyemmaliriza nze ng'omuntu kale Mr. Suzi wano wensabira abawuliriza abo bawulirize ekibooziboozi kino ate bamale bampe ku magezi. Mr. Suzi nalinako ewantu wennali like yalinganga public area kozi omuno omuntu gwe ngenda okwogerako twasinkana mu kifunga kya lukale kwegamba nga ki collecting w'abantu bangi nga kicollecting abantu bangi nnyo so gayi ono omusajja yanneegomba sijja muyita gayi teyali nti bano bagayi yali muntu nga buvunaanyizibwa somehow somewhere nange like ewantu wali twasiibawo n'okusulawo ne tusulawo so byalinga ddwaliro tenja okwogera Mr. Sozi gayi nga neegomba nze nga simanyi tudde eno tudde eri kati nalina wentudde nga balina we bapakinze somewhere naye ng'essimu yange eweddeko omuliro kati bwe yajja yalina byanonye mu mmotoka nga woonula nti omuntu wamulabye okuva edda gwe nga tomanyi nti oba akulinamu interest oba ki omuntu wabadde wamulabye edda naye nga gwe tewamufuddeko naye nojja kati nengenda ku mmotoka ne mubuuza emmotoka yeekyaginga kweko ku USB yange nteremuko ku simu yange nanziramu nangamba essimu ye nangamba oba emmotoka tekyaginga something sikyajjukira kyeyanziramu but teyankyagingirako simu nze nensirika nenzira wali eri nentuula kati nkimanya nti ye yali yanfunyeemu dda interest butuuka ekiro akawungeza enkuba etonnya nze nga nnyingira nga nfuna mu space we neebaka nga neebaka kati enkuba bwe yakyala saawa eyo ziringanga 2 oba saawa 3 mba nfuluma bwe nti jjukira essimu yange yali yazikidde dda omuliro siina mulisiza awantu waliwo amadaala kati amanyimene nga bannange ye omuntu atandikiddewa kati gayi naye yali ayingira ne tusisinkana wetutte ku mulyango nangamba bannange kankumulisizeeko awo we twatandikira namulisiza nanga kanso olagawa ne mugamba ngenda side zeno magi nampa ku simu ye ne mulisa ne ngenda gye nalindaga ne nkomawo ne mukwasa essimu wamba mukwasa essimu angamba nange sooka ojja mperekereko gye nabadde nkola ki gye nabadde ndaga ankwasiza essimu mumulisize yalina ebintu byali agenda okujjayo oba mu mmotoka kuba byali luddawa gayi nga muwerekera gayi nga atandika kunkuba manda naye nze nakulabye edda nno nga neegomba okwogerako naawe era wozzeewo oti mu mmotoka n'ombuwako kyombuuza mpulidde essanyu mpulidde eddoboozi yo nepulira nga woobamanye kali munnange Mr. Sozi katandikira awo tusharinze obunamba tukoze tutya kati nalina essimu zaali 2 like nalina essimu emu nga nane tablet
nenga tablet nga teyinaamu layini. Kyenakola nga nkwata elayini emu nga ngikyusa nga ngiteeka mu tablet nga ngiopeninga nga ntandika okukozesa tablet. Ate yafunye olulenzi olugenda okunkubira nga gayankubira nga simu. Twasulawo nga naye buli omu yasula in a separate room. Tukeera ku makya yambuuzaako nange mubuuzaako nga tukyeraba paka bwe baatusiibula ffe ne tumulekayo. Munnange nga ffenna nga nzire waka kati naye obwatukola eggulo nga naye akomawo naye addayo ewaabwe. Naye gaye tudda ku masimu tutandise okwemanya akola biki akola mulimu ki. Gaye yali musawo. Ebintu ebimu sijja bimentioninga kozi wenna abyogera gye natuukira ku end kuno kulina okuba nga kuliko abantu be naye bajja kunsonyiwa olwa kino ekyagenda mu maaso. Nange nga Gaye nkuba amanda Gaye nga ngwira ddala mu laavu nayo. By then nali nvudde ku kyeyo nga nzeeyo waka naye nalwayo kozi nalina business gye nali ntambuza. Business eyo sijja gyogera kubeera abantu bajja kumumanya. Nga mubuulira biki byenkola nga naye ambuulira biki byakola. Naye yali musawo ddwaliro ki lyakoleramu lwakuba yakolanga 2 weeks yakolanga 1 week nadda n'asiiba waka week naddayo n'abeera week. Kati nze obudde bwe namufuniramu by that time yali mu holiday ye kozi yakolanga week emu namala nadda n'abeera waka week emu. Naye nga tubeerawo nga omanyi ebyalaava ogudde mu mukwano biki byagenda bitya. Nisasooza omusajja lumu nga ngamba ojja kujja ondabeko nga neesitula nga nzika mu ddene ekyalo sijja era kyogera nga ngenda nga miitinga musajja. Natuuka budde bwali bwakiro era enkuba yali yatonnye nga ntuuka mu nju mubuuza tolina mukazi nga ngamba nabeerako n'omukazi era nina omwana naye twalwa naye ebbanga ddene kozi namufuna akyasoma ne mulinda n'asoma. Tumaye tubeera ffenna naye omukazi yalina mpisa abantu bafe abayisaamu amaaso byakola bitya neyimuta era yalina omwana we nga yali mu myaka nga 6 oba 7. Naye nga tubeerawo ewagaye nagendayo emirundi egyawera nga mubimanyi ngaye nga nsiima kwegamba nga love emudrivinga crazy ng'omusajja agwira ddala mu mukwano nange kyokka nze nina okudda ku kyeyo ate nga tajja kusazaamu program zange kozi nali mmaze Uganda emyezi nga 6 nga nkyalina byentambuza olwo mbala nnoonye connection ewalala w'enzira. Gaye nga tutandika ku processinga bintu nga mugamba naye ndigwe ogenza okujja mu bulamu bwange already nga nina olugendo okitegeera nga mu processinga nga ngamba tekirina buzibu. Nze nange nayagala dde ebyotambula wano tewali ssente tebatusasula bulungi so the moment w'olinnyira bw'otuuka mbuulira ensi gy'oba ogenzeemu nina okustrugglinga nange enkola ekinzijemu eyo ensi nga nzikiriza nga tugoba bintu nga processinga visa ngifuna nga tubeerawo naye nga tuli mu laavu Gaye olingano oba nkugamba ntya Mr. Sozi ng'omusajja kale nga ye ate okwagala kwe nga kungi nnyo ng'alaba ngobe yafuna malayika ng'alaba ngobe yafuna ki abo bonna abakubidde naawe teetaagisa abakubira buuza ku ono kolawo baneiba bonna nga bakitegedde kati ono nno yafunye girlfriend like omanyi omuntu abadde awo nga ali awo kugamba naafuna omuntu gw'abadde yeetaaga mu bulamu bwe n'oli omwami bwe yali nange nga ndi ready okubeera naye nga ngamba tukoze olupuroguramu ddayo ku kyeyo nange nzije tukole batunakola emyaka gyaffe ebiri tumale tudde tubeere ffenna konzite ekitalina mu buzibu sasozi kino ddala kibozibozi munnange terwali olwo visa bwe yadda nga muka visa no yakomyewo naye ngenda kukola ki sagala nnyo biwanvu yakuyita mu bingi naye ngenda kutambula olunaku bwetu ne bweruti ko ye kale kati kuolwo naliyo ewuwe nga ku Lwomukaaga tufumba ekyayi tunywedde ane tujine ku mwana we mulabyeko biki kati naliyo nga ku Lwomukaaga naye nga ku Lwokuna nina okutambula kitegeera kati ye yali nga ku mulimu ng'avaayo lwali lwakumeka lwali Lwakubiri yatuuka ewaka Lwakubiri kati ate nga nze ngenda ku Lwakuna
that means olunaku nali nina okumulaba lwali lulina kuba wakati lwa kusatu. Kati nankubira amasimu togenda nga sikulabye ebiki. Anyway, nina sente ze namusaba in this processing ebintu, nina sente ze namusaba. Nangamba sinaawo kati sente naye kankunoonyeza eki ku sente tulabe. Kati yaddamu akubira simu angamba naye nno sente zimbuze. Naye tofaayo jangu kati saamanya nti oba yalinawo oba entono nga ziri ze musabe taziwezezza nze saakitegeera. Kale hagereke nali mu byokutambula nalina ogenda mu tawuni nga njagala bwe mba nga nnaasimbula ewaka. Nze bwe mba ngenda ttambula preparinga everything shopping biki byonna ebyo byonna mbi preparinga lumu nga ebula ennaku nga 2 oba 3. In that olunaku lwe nnaatambula mba saagalako kintawaanya ntategenda wano olite kino ategenda wano olite kino kitegeera. Kati nga processing ebintu byange kati kwolwo nagamba bwe naaba njagendayo mulabe kwolwo nenyini lwe nnaatambula bwe naaba nva okukola shopping yange esembayo oba bwe nja kuyitira ewuwere ningende nkole shopping. Yankubira essimu nennemerera okugendayo kulo olwokusatu. Nze ng'ekirowoozo kyange kingamba njagenda kukola olunaku lwennyini lwe naatambula kuba flight yange yali yakiro. Munange Mr. Sozi ngankubira amasimu nkola olwokusatu ogenda kujja batogenda kujja. Nalina okera mu tawuni nga nina bye nalina ngenda okukolako nveyo mu bbanka nve mu bbanka nga nina okugenda okujjayo tiketi biki enveeyo nga nina okukola enjala kukola biki like nga womanyi ogenda tambula enveeyo male ngene mu saloni bandooke ng'enviiri kuba nali nasiba dreads kati nga balina ozikola repair. Mr. Sozi kolo nga nemerera okugenda omulaba ate nga nane program nina omuntu ayandeetera ssente kwolwo olunaku lwennyini olwokusatu nga nina omuntu gwe nina okuggyako ssente emitwalo nga 5 nga omanyi obugenda ttambula. Kati nga ngamba bwengeza nengenda nesuula ewa gaayo ono omuntu alina okumpa ssente sijja kusobola kumufuna ate nga ssente ze neetaaga. Kati gaayo oli ne mmufiisa ne ngamba kansooke ndisiivinge zino ssente then enkyankeera enkole ki ngendeyo bwakya ku makya nga naba bulungi nga neetegeka manyi ngenda genda mulabe musiibule mugambe kati ngenze tiye nga nkwata simu nga mmukubira sawa zalinganga 2 kuba simu tewali agikwata. Nziramu nga nkuba esimu tekwatibwa nga nziramu nga nkuba esimu tekwatibwa nga ngamba noona abeera n'emergency ze ne bamuyita mu ddwaliro sijja kulisikinga sente zange sente bwe nina ate mbu nyonoone ngende ate ndeme musangayo n'obudde nina butono. Kati kangende mu town mbeeko byengula wamukubirira n'akwata nenye bulinyi nkole ki ngende koze distance nali nga nsobola okimanaginga ne time ya air ne time ya flight biki byonna nga nsobola bimanaginga. Bisasozi ziwera sawa nya nkube esimu tewali agikwata ziwera sawa 5 nkube esimu tewali agikwata. Kati nga mono katika mufiise kansooka concentrating ku kintu kimu nga nkola byenkola saa ziwera 6:7 nga ndabya ddala sikyasobola kulinnya genda mu eyo area kwetolola we naaviirayo nina okudde waka abantu bafumbye lanchi nina okulya lanchi ate nyambale ngende ku airport. Nenga kati ononno we bituuse kamwenenye kanyambale byange ngende nga nkwata boda kozi salinda na bya taxi nga ndaba obudde sikyabusobola nga nkwata boda nga ngamba kati kanzire waka. Kati wentula ku boda omutiba era nga gusigala gunnumiriza naye lwaki yaganya okukwata esimu yange lwaki yaganya kubanga ne wabanga abadde agenze ku mirimu yes muwamu sometime n'amala nankubira oba waba ali bize talina budde bwa simu addamu nankubira nemera ku simu nkuba ekyavamu omuntu ng'akwata essimu nga ngamba nanyini simu eno yafudde yamugamba nasooka nsiriikirira ngamba eyakwata essimu nali mmumanyi nga mugamba nawe nyamba njagala nanyini simu njagala kwogera naye sagala kunzannya oyo katemba wammwe ndi ku budde nsigaza ida kikantono nnyo ngenda kyava mpita erinnya nangamba nze gundi omanyi bulungi namugamba ye nkumanyi kuba naye yali musawo mugamba ye musawo nkumanyi nangamba nkugambye gundi namwogera erinnya linamugamba gundi yafudde namugamba gundi yafudde
mugamba musawo kwegayiride nga ntandise okankana we nti nga ndi ku ppiki naye nga nkankana we nti nga mmanyi banimba nga mmanyi like nga mmanyi tisa joke nga mugamba Mr. Suzu nga mugamba nyamba ompe nannyini simu njagala kwogera naye kubanga sirina budde kyavaawo omukyala essimu omukyala oyo nali mumanyi kozi we napiikanga n'ebisumuluzo nga mmanyi erinnya ly'omwana we nga n'eddoboozi lye ndimanyi omukyala naŋŋamba nampita erinnya lyange baalinanga erinnya lye bampitanga ng'omwami oli yaseebingako ku simu ku namba zange nampita nti gundi nti wangi munnange ekituufu era tuli wano n'omulambo baagututedda guli mu ggwanika emukono simanyi yanga noti mukono mulago Mr. Sozi ne bwe nkirowooza bwe nti kati mpulira nga ntandise ojjugumira mpulira nga ntandise n'okukaaba bwe nzijukira moment eyo omanyi omuntu gw'obadde naye mulaavu nga mulina future plans nga omusajja yakutegera naye twali tulabidde ebbanga si ddene nnyo naye nga mpulira mutegedde nga naye antegedde ate nga ye antegedde nnyo n'okusinga kuba ate ye laavu yali nnyingi Mr. Sozi bozibozi enerabika laavu story banange Mr. Sozi wensabira abawuliriza bampe ku magezi kubanga ekyamazima omusajja saamuziika number 1 omusajja oyo abawaffe baali tebannamumanya nga n'abeewaabwe abamu nalinako abantu omu babiri abaali bandabyeko emirundi egiwera naye oba abaali bantegedde abantu bano bwe banabanga kwe bali ku podium eno nsooka obbeetondera kubanga omukyala bwe yakwata essimu yaŋŋamba gundi singa wazze ekiro kyajjo nga bwe yakulaajanidde kubanga omusajja yalaajana ku ssimu ne mugamba sisobodde kujja leka neebaka empumuza obwongo kuba ntayidde nnyo ngenda keera ku makyanzigye kyava ŋŋamba kaale ne mpulira nga seekikkowe naŋŋamba kaale nendowooza njakeera ŋŋende mulabe omukyala yaŋŋamba nze kale simanyi butya bwe baamusanga kuba mu nju yali asulamu yekka simanyi oba alina gwe yakubira essimu n'amulaajanya n'amugamba mpuli obulamu buggwawo jangu kubanga yaŋŋamba abeewabwe baali batukayo bati mu nju nga bamutuukako n'akutuka n'afa banange bawuliriza bampe ku magezi yenze yatooya omusajja kuba nawulira nga sirina bwe ŋŋenda kuyimirira mu bantu abo nawulira nga like tosobola kuvaayo nga nnamwandu twali just mu dating nga tukyedatinga tannanda nyanjula waabwe sinamwanjula waffe Mr. Suzi nina ebibuuzo ndikeera ntya nengenda mu famire y'abo abantu kuba kati nali naddayokko e Uganda from that period naye ngenda kusinkana nti abantu abo mbagambe njagala kuntwala ku bijja njagala kuziika kwona omuntu oba muyiweko ettaka kuba mpulira kinnumiriza kozi obudde bwe namanyiramu bwe budde obwali bwa flight yange nga nzirayo waka kunaaba era emmere yoyo saagirya kuba natuuke waka nga sikyasobola kuva ku ppiki wabula owa booda yagamba maama wange n'amugamba oyo mumukwateko alina omuntu gwafiiriddwa naye obaani ekyo kye nasemba okuwulira ne mpulira nga sikyasobola kuyimirira nga nkankana nga mu butuufu ng'ewaka sina we ngenda byogera baganda bange sina we njya bannyonnyola nti banaye tugende munziikireko kangende nsule ku mufu esente nagasenga senneewoze mu bantu kubanga nali nga mu nsi gye ngendamu nina okwegulira tiketi nina okwegulira visa everything nze yali alina okyepulisinga nga negyendaga nze alina okwesasulira buli kimu nga nsobola kutta tiketi neŋŋamba kati kama mbaya na mbaya era ebisigadde byonna bonna bankubiranga amasimu abantu baabamu be nayogeranga nako nga baŋŋamba omanyi kyoba okola genda era omwami yasulawo ennaku 2 ne bamala ne bamuziika natuuka gye nalaga katono binnema okukola kuba ne ku airport wali wannemye okuyita naye mubimanyi bino
otawaana eno nekino ate airport ebisale yali mbi nnyo era tiketi yange baali bagisse nasasulawo $7,000 kubanga oli yaŋŋamba ogenda sasula diramu 5 kati diramu ezo 5 okuzikonvatinga nali maze already nalina sente nga ziri mu shillings ntuuka ku airport ate nzikyusiza ku airport nti bampamu dirams mmala okuzikyusa mu dirams ate omusajja ansaba $5,000 nagamba ekyazze ne mugamba kati ngweziba dirams nkuwemu sente mmeka nangamba olina kumpa diramu 7 oh my god nenkwata diramu 7 nendumusasula mujjukire sente nze nga sikyategeera nga buli kyenkola kyebangamba kyenkola kozi namala kutuuka eno nenga kale singa sente zo nali nazikyusiza mu tawuni ekyo nakijjuka luvannyuma ate kati neŋŋamba kati kikyampesezaayo $7 ng'ate oli ayagala $5,000 just nandikuteddira mu 5 netekako obuteesi diramu endala nga 5 namugamba sente zo ziizo namuwadira mu 7 nga sikyategeera kubanga emi yange yali yakuyita ku kisawe ŋŋende nziruka ekibaabo kubanga nali sinawe ngenda kuyimirira mu famire y'abo abantu already abantu baali like abamuliniya baali bakitegedde tiyankubidde essimu nensigenda bamukebera yafuna heart attack kubanga omukyala yaŋŋamba bamukebedde omulambo bagukebedde baga yafunye heart attack nze nagenda okitegeera omulambo gwatuuse dda nekuggwanika bakyala bannange nekirala kyenneebuuza watya singa nagenda n'ensulayo omuntu oyo n'afiira mu ngalo zange nebukya ku makya like mubeera mwebase nozuka nga omuntu yatabuse yafudde in that process singa naliwo ng'omuntu afa nandibadde ndagawa era nandibadde mbagamba nzaani anyway basobola okitegeera nti nze girlfriend w'ebiki naye already nali siri open nga sina bwe ngenda kutuula ku mulambo banange temunjajinga wabula mumpe ku magezi kiki kye nnina okukola ngenda kuddayo mwayo famire mbagame mundagire gye mwazika omuntu ngene nziike kuba mpulira kinnumiriza mpulira buli wenziraawo n'ekirowoozaako ntulika nenkaaba kitutte emyaka giringanga ku 3 ku 4 naye mpulira nga kinnumiriza mbeera y'ensi etulugunya nnyo n'owewuka n'ofuuka ekiboozi nga mukama yekka yakujuna n'oyavuwala ne baavu banno ne bakwewuunya teweesitalanga ku mukama katonda oyo lwe lwazi ffenna mwetwekweka era ebyo ebiseera Bobi Wine yajjako mu studio ayipako yalina akaleega ekitalo naye nga kayiseemu eno nga kaliko ebigambo eno akaleega ki wekaita kaliko obugambo ebiseera omubbi yajja ewaffe n'ajayingira ludda wali nga tulinamu obuntu bwaffe obulabikanga obwebbeeyi wadde si bulinga buki eri kakompyuta awo gamba kompyuta deni n'akazindaala awo sente bwaffe bwa kikazi na kisajja najja abizingako amenya olugi n'atula omu tanga nabbi bukya bukedde actually tukedde kati nze nvaayo nange nabyeko naawo naabanga omubiri ku makya maze okunaaba taddemu n'engoye zange ezijja e Kampala misezanga amatwayo tewasibyewo wali nze nasibyewo kennyini gwe kennyini wabadde wasibe kati nsemberawo ndaba olugi lumenye kati mugamba eri gyali muganda baatubbye edda munnange baatubbye edda kati nzizaayo amaaso ng'omubbi ateredde yenna alina omukono nga waali nga n'omubbi ateredde nga n'obudde bukedde kyava situka annumbe ku mulyango ng'endabika ye alinga nsolo ne tubeera n'olutalo olw'amaanyi mukama n'atuwangulira ekikoto obudde kiri buta ssaawa yonna mukama akuddamu kyesimanyi atya kyenkakasa kye kino ky'ensonga zo mukama zikolako